Pastor Bugembe avuddemu omwasi ku nsonga za Nakankaka era n'alabula abo bonna abayisa Nakankaka mu kamwa kaabwe nga bamuvuma teekako n'okumutyoboola. Akatambi ka pastor tugenda kuba nga tukateekako wano eno mukawulirize nammwe muwe endowooza zammwe katambi kano. Ngenda bwe tukikola nti amanya yenze Sheila Adite, ekigambo subscribe nkikulekera waawo, notification bell nkikulekera waawo, gwe kwata mu notification bell buli video yonna gye tuteekayo egenda kuba nga ekutuukako. Njagala obeere nga olaba video zino ozilikinge ate era okomentinge. Teweerabira linnya lyo natuuya kifo osinziira tujja kuba nga tukutumirako olunaku lumu. Njagala tugendeko mu kano akatambi obeere nga okalaba okekanaanye onaawe okomentinge oba owe endowooza yo ku ki pastor kye yayogedde. Golowooza kituufu pastor okubeera ku sayidi ya Nakankaka? Golowooza si kirungi pastor okuba nga abuulirira Nakankaka mugambe munnange bino ebintu by'okola si birungi? Yes, si kirungi pastor okuba nga ayambako Nakankaka okulaba nti Nakankaka ava mu mbeera eyo gy'alimu ey'okukola ebintu ebyo ebitasaana? Munnange tuyinza okuba nga ffe ababiyita ebitasaana naye nga ku sayidi endala byandibanga birungi oba nga balina kye babifunamu. Katugendeko mu katambi kano eno tukawulirize era tukomewo. Kati njagala kubuuza, mwe mwabatuukiridde nnyo? Are you so perfect? Twakulabye ng'olina omwambu kati ye mwonoonyi nnyo mwe muli batukuvu nnyo. Kati omulimu gw'ekkanisa kyeki? What is the work of church then if you're judging Bw'eba her to be tasobola away? kuwagala baana ba Katonda, If it cannot love the children of then God, mugiggalewo. then close up the church. A church is for all God's children. Ekkanisa y'abaana ba Katonda bonna. And no one should ever make you feel bad. Era teri muntu yenna alina kuwuliza You bubi. came to your Father in heaven. Wazza wa taata wo ali mu ggulu. Bali baagala ogende wasitaani. Where did they want you to go to? Pastor Bugembe twakulabye nga weekubye ekifaananyi n'omwana mbuno nagwo musango. Nze nzaatuukiridde nnyo. Am I so perfect? Wamma welcome home. Tubabanga akujja ku church. Ndowooza nammwe akatambi ka pastor mukawulidde bulungi. Ebigambo ebyo byavudde mu kamwa ke si bimuwanze buwanze oba si bisaze busazi siyiiyiza biyiiye. Ebigambo bino byavudde mu pastor era mu ddoboozi ye yennyini era ne mu kifaananyi akatambi kake kennyini ng'ayogera ng'agamba immwe abamujajinga olw'okuba nti yabadde n'omwana ono Nakankaka mmwe muli batuukirivu nnyo. Era n'ababuuza talina kubeera naye olw'okuba nti ye mwonoonyi. Era n'ababuuza kiki ekyo ekyonoono Nakankaka kye yali akoze ekimuleetera abantu okuba nga bamwewala. Nze nga Adita saagala nnyo bintu byakuboola abantu olw'okuba ayina akoze ekintu ekitajja. Nze ndowooza abantu abo tulina baleeta closer and closer ne tubeera nga twogera nabo ne tubabuuza ne tumanya ensonga lwaki bakola ebintu ebyo era ne tufuba okulaba nti twogera nabo tulabe ebintu ebyo basobola obbivaako. Era nga nsuubira tulina obbagamba ebibi ebiri mu bintu ebyo bye bakola biki ebigenda okuvaamu bigenda bakosa kyenkana ki. Ekintu ng'ekyo nze kye mba nsuubira, wabula si muntu oyo kumumalako mu mirembe muleetera kulaba nti mu society tajjaamu. Abantu banti bakola ebintu bingi nnyo mu bulamu okubeerawo. Mulimu ababbi, mulimu abatemu, mulimu abakwata abaana, mulimu abasaddaaka abaana. Abantu bakola ebintu bingi mu nsi muno mu bulamu buno. Yadde ng'abamu ababikola tuba tetubamanyi ne bagenda n'emisango gyabwe nga teginnaba kuriviringibwa eri nsi kutegeera nti ono yakola kino oba ono yakola kino. Ate nze nina okukkiriza nti mu nsi muno buli muntu mwonoonyi. Gwe njagala omanye olunaku lw'oyingira mu nsi eno n'otandika okwogera n'otandika okutegeera okuli nnomo nga otegeera munnanga awo we batandika Katonda watandika okuwandiikako ebibi byo buli kyokola nga tekijja ng'okitegeera agenda kuba nga akikuwandiikako. So ndowooza nti mu nsi muno eno buli muntu mwonoonyi. Ekitwawula nti ebintu bye tukola ebituleetera okuba aboonoonyi by'ebyenjawulo. Nti oli ayinza okuba nga yatemudde, oli nga yakutte omwana, ono nga yabbye bubbi, oli nga yavumye buvumi, oli nga yeetunda bwetunda. Engeri y'okwonoonamu nnyingi nnyo. Waliwo okwonoona nga tomanyi ne mubaamu n'okwonoona ng'omanyi. So nze ndowooza ebintu by'okuba nga omwana ono tumuteekako akazito gye tugenda okukoma omuleetera obulamu okwekyawa. Ayinza okuba nga ebintu byakola tabimanyi oba nga abimanyi oba nga waliwo ensonga endala lwaki akola ebintu ebyo by'alina okukola. Kubanga nze ndowooza nti omuntu atalina kizibu nnyo kiri awo tasobola kukola bintu Nakankaka byakola. Ne woba ng'oli museegu kyenkana ki
nga waseekuwala n'okoowa tosobola kira ku makya gwe kennyini weeteeka mu kamera n'ogamba omuntu njagala onneebakeeko ng'okola bwoti ne bwoti nga bwondikodinga unless nga waliwo ensonga endala gye tutanaba kubanga tumanya naye fo Nakankaka case ebintu bingi nnyo bigenda maaso mu bulamu bw'ono omwana nange simanyi lwaki obulamu bwe buli so fixed like that, obulamu bwe buli so cruel, luli bamukuba emiga ababbi, leero babadde bamugulidde emmotoka ate ne bikoma, ate leero bamutaddeko empeta ate ne baawukana, ate leero bamuwadde bizinesi enkeera egudde, ebintu ebyo byonna. Naye katusabe Mukama abeere ng'amugondeza mu mbeera kubanga ye muntu yekka gwe tusobola okukaabirira ebizibu byaffe, ataatunyumyeko wantu wonna, ataatugeye, ataatwogerere, ye muntu yenna yekka gwe tulina okukaabira ebizibu byaffe kuba bigenda okututuukako ng'abimanyi. Yenze Shila Adita nkusaba commentingeko eno video, teweerabira likinga ate era teweerabira na kuteekako linnya lyo na kifo mu wangaliro okubanga olaba videos zino embaagala nnyo.